Kadama TV, Kadama agamba omulimu gumulemye lwakubeera nga tasasulwa ate nga akola mu nnyumba bbiri. Ye azibala nnyumba nga bbiri. Abawarabu bano oluusi oyinza okwesanga bali ku kalina nga wansi waliwo famire ne waggulu nga waliwo famire. Kati ke kano akodyo ke bakozesa. Bajja ne bakugula ku ofiisi. Bw'akugula ku ofiisi n'agamba tugende onkolere. Naye ng'ajjukira nti ku mwaliriro ogusooka n'ogwokubiri bonna famire emu. Ne bamanya nti okubeera nga tufuna Kadaama ba mirundi ebiri kijja kubeera nga kituyingirira. Kati bafuna Kadaama omu n'akola wansi n'akola ne waggulu. Kati abo bala nti oba okola mu nnyumba bbiri. Kadaama ono gwengenda obbaleetera kye kizibu ky'asanze nti akola mu nnyumba bbiri. Era ne mubeera musayininga contract oba nga mutuuse ow'okukola, tokkirizanga kugenda kukola ku mwaliriro mulala nga waliyo famire ng'ate n'eno gy'okola waliyo famire. Bino ebintu bw'ogamba nti kookole bakwagale, gw'ogenda okubeera nga weesuula mu buzibu. Kuba w'onootuukira ekiseera n'owulira ng'ekintu kino kikuzitooweredde, ate bajja kuba tebakyakikola ki, tebakyasobola kikkiriza. So gy'obamanyiiza Amwarabu gy'agenda okugendera. Tukubiriza Bakadaama bonna n'abatannaba kugenda ku mulimu gwa Bakadaama kuba bangi abawala era batusukumira message nga tebannaba kuva Uganda nga beebuuza ku magezi bakoze batya ekintu kino. Tokkirizanga kukola mu famire bbiri ne bwe babeera ku flaati emu. Tokkiriza kubeera ng'okola waggulu ng'okola ne wansi. Kasita onookikola bwe buzibu bw'ogenda okubeera ng'osanga. Ne babeera bagamba nti bakwongezaamu ssente, tugambe nti n'obadde ofunanga $80,000. Okola mu nnyumba endala waggulu, bagambe njagala $1,600,000. Gwe oba owulira nti osobola okumalako nakyo. Kuba oba okola mu nnyumba bbiri. Obuzibu bw'ojja okusanga nti kasita onooba ng'ogenda okukola waggulu n'obeera ng'okola wansi, bagenda kubeera nga bakusasula ssente ze zimu $80,000. Bo bajja kugamba nti we are family. Nti eri family n'eno family. Then bajjukizeeko nti naye ate era bwe nali nsayininga contract kiraga nti nalina okukola ku bantu 7. 5 mama ne baba be bantu 7, family y'abantu 7. Kati sooka tuwulire Kadaama ono kyekizibu naye kyaguddemu ekimuyingiridde mu nkola y'emirimu ate ne batandika kubeera nga tebamusasula n'okumusasula. Okwo batadde okubeera nga bamukozesa mu nnyumba bbiri nga leko bongere n'okubeera nga tebamusasula. Halo nyabo. Mr. Kadama TV, nsaba bannange baganda bange bampe ku magezi kubanga amazima ga Katonda mpulira nga ntindiwaliddwa bbyo binnemeredde nkoze buli kimu naye bigaanye. Obuzibu bwe nnina mu kiyumba kyange, Mr. Kadama TV, nava e Uganda 2019 natuuka wano nga 11 October ne ntandika okukola nga 12. Naye ekisinga okumalamu omanyi bukyanga nyingira mu kino ekiyumba nkola emirimu gyange n'engimala. Naye bwe tutuuka mu biseera by'okusasula ssente mpezezza omwaka gumu ngenda kweza mwaka gumu n'emyezi 2. Naye buli etutuuka mu session ey'okumpa ssente bwe simala kubabanja tebampa ssente zange. Bwe siteekawo mbeera tebampa ssente. At the first basika ne bansasulako omwezi ogwasooka ne bagumpa. Ogwo namala kaaba. Ogwokubiri ne bagamba omwana wange mulwadde ayagala mata. Ne balyoka bansasula ssente era nga maze teekawo mbeera ku mpiira kola era nalwo nakaaba. Kati bwe baamaliriza emyezi 2 ne giggwako ne baŋŋamba nti nno tetugenda kuddamu kusasula mwezi gumu, tugenda kuwanga emyezi 2. Kiwulira. Bwe twatuuka nti bampa emyezi 2 n'ensirika ne ngamba waayi kakole ki? Kantunye abantu balonda bekikola kigenda maaso banaakola ki banaatuukiriza. Ne mbeesonyiwa. Ne nkola ogwokusatu ne guggwako. Ne nkwata n'ogwokuna ne gukola ki? Ne guggwako. Ne ntandika okubanja ssente nga tebampa ssente. Ne ntambuza paka ogwokumeka ogwokutaano nagwo ne ngumalako ne giwera emyezi 3 nga mbanja emyezi 3. Bampoleza ddiiri alindako tayiye ne nfuuka tayiye mbu simanyi tulindemu aleerere. Bawooza ne bakutuuza ku katebe ne bakufuula nti gwe oli musiru tokola ki totegeera. Bwe gyawera emyezi 3 ne ntandika ogwokuna. Ngenda okulaba ng'ogwokuna nagwo naatera ogumala ntuuse mu 2 gugenderera gukola ki? Gunaatera okuggwako gwegatte na gino mpeze emyezi 4. Ne neekyanga olwo nga maze n'okwogera ne office naye nga nabo tebanfuddeeko. Office yange ey'e Uganda nga tebanfaako. Ne ngamba bano omugezi kasooka embisibemu n'embisiba ogwasooka. Bwe nabisiba ogwasooka
bwe nayogera nenjogera neziramu nenjogera n'aboofiisi nyamala ne banziramu ne bagamba twayogedde nabo era lindamu gumiikiriza beerawo tokyusa kiyumba ogira ogumiikiriza mbu ne bw'onookyusa nayo ne gy'onoolaga simanyi bijja kuba bityo manyi bawoza ne ntuula ne nsirika ne bakwata ssente ne bansasulako emyezi emeka 2 ne bagamba tulinda obulala tugenda kukola kikukuwa ogwo ne gwegatta ku guno ogw'okumeka ogwokutaano gwe natambuza era bwe naddamu okubanja era natumala tuteekawo mbeera ne balyoka bampa emyezi emeka egy'ebiri era nga naera mmaze kusibya bintu era nabyo nabisiba ogwo omulundi ogw'okulala ne mbaga kati sirina kye ngenda kukola nga temukoze ki temumpadde ssente era olunaku lulamba natuula nga sikoze eki nga sikoze kati at this time era bulijjo bazze bansasula emyezi ebiri naye nga mmala kuteekawo mbeera leero n'obika leero n'olwaza luli n'ogamba kino leero n'ogamba kiri ne Mr. Kadama TV wentuukedde okujja baganda bange banyambe bampe ku magezi kuba ndi mu kiyumba kimu ninga ali mu biyumba 2 kuba nkola waggulu ew'omukyala muwala waani muwala wa baba mutabani w'ono omukadde nenkola ne wano wansi emirimu gye nkola wansi gye nkola ne waggulu naye omukadde tayagalira ddala kundaba nga nyambuka waggulu ngende nkola ki bw'okugamba nti gwe bagambeko ye tayagala ye ateekawo embeerero bwe naatulugunya ggwe kyokka bali bo tebakola ki tebamanyi ate ne bali abakukwatako era emirimu gyokka gyemingi n'otuuka okusaba ssente kati balina embeera gye bataddewo bwe ntuuka okuba banja ssente omukadde aŋŋamba genda waggulu simanyi bakole ki baguwe simanyi genda obabanje simanyi biki ne mugamba namubuuza lwaki oŋŋamba nti ngende mmanje nga ate mwe abalina okukola ki mwe abalina okwesootinga mukole ki mumpe ssente zange kitegeera nze Mr. Kadama TV ekyasinze okunnuma ninga ali mu kukola mu biyumba 2 nze ekyemirimu sandifuddeyo because era najja kukola ki najja kukola ekyo kyo nakigumira dde enjala yaabwe baginsiibya ne ŋŋuma n'ogumira buli kimu abaana ne bakuwandira amalusu ne bakola ki byonna naguma kitegeera nze najja kimanyi najja kukola naye singa bakwata ssente zange ne bazimpa mu mirembe nze kyesaagala nze nga nze kwe kuteekawo embeera buli kaseera male kukaaba male kubika male kukola ki okunsasula ssente mpulira nga amagezi gampeddeko noonya ekyokubakolera this time era mmanja emyezi 2 kati buno ngenda gattako ogwokusatu tebali mu kunsasula ssente zange kitegeera kyokka emirimu gyemingi okola wansi n'ogimanyiza n'oyambuka waggulu kwe batadde okutulugunya kwe batadde ono n'akuzimbirira eno n'akuzimbirira ne bakutuma ddeno newebuuza oba nsooke nkoleko kiriwa nga tobitegeera kati essaawa jjo kuva luli mmanja nejjo nazzeemu ne mmanja omukadde yaŋŋambye genda obanje bali waggulu kitegeera ne mubuuze zizo ziriwa lwaki lwaki temwesootinga ne mukwata ssente zange ne muzimpa omulundi gumu mukitegeera ne mbaga ekitegeeza ndikola mu biyumba 2 kuba nze mbadde manyi ndi mu kiyumba kimu nti mugenda kukwata ssente zange muzimpa omulundi gumu naye banaye mpulira Mr. Kadama TV amagezi gampeddeko kuba bano abantu batandika mpola bwe batyo ate nze saagala kale kuteekawo mbeera biki baana bangi bafudde ensonga ya kubanja ssente babadde butwa mu mmere bakoze batya kyokka abo babanja bo baba bakambwe bazibu ekitegeera awo ensabira munnange Mr. Kadama TV obe ku magezi ne bannange banyambe bade ku magezi banaabantu mbakwate ntya era kikyembanzizaako nkole ntya bannaye mpulira nga binzitoweredde wakati esaza kakati era ŋŋamba muli ŋŋamba oba nziremu era ntuule ŋŋaana okukola ntuule naye maama buli kaseera n'abeera ntuula butuuzi nga ŋŋaana nti kati leero kampisibe luli kambisibe bannaye mpulira nga njagala nga bwe natambula okuva e Uganda nentuka nga ndi mulamu bannaye nze simanyi kye ngenda kukolera bano bantu simanyi Mr. Kadama TV bannaye nsaba ku magezi